Palamenti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika ewandiikidde palamenti ya kuno ku nsonga y'ebifo by'ababaka ba palamenti ebya Uganda 2 ebikalu mu kiseera kino oluvannyuma lw'ababirimu Dennis Namala ne James Kakooza okwesimbawo kuno mu kulonda okuwedde ku bifo eby'enjawulo ne bawangula nga Namala yawa 15 mwezi ogujja okukubirako akalulu k'okujjuza ebifo bino ng'era okujjayo empapula kutegekeddwa okubeerawo nga 33 omwezi guno. Kyokka James Kakooza alendiridde mu kiseera kino okulayira ku kifo ky'omubaka w'abakadde ategeezezza nti enteekateeka eno epapyemu era n'alaga nga bwe bategeka okuddukira mu kkooti eyimirize buli kimu eky'okujjuza ebifo byabwe. Ekyokusatu sinnaba kubeera part of the parliament kuba sinnalayira era bwe naamala okulayira that's when I will resign kubanga sobola eyo article ngamba tosobola kubeera ne offices 2 olumala okulayira emunga ekolapse. Mu kiseera kino ababaka mu palamenti ya Yala basigazizza omwaka gumu ku kisanja kyabwe litenaggwako so nze ndowooza tugenda kirongoosa kyensuubira ndowooza speaker ensobi wa East Africa yagirabye edda alina okuwandiikira bawano bawithdrawinge kubanga singa bakikola nkigenda mu maaso omuntu ayinza okukichallenginga nti tebayise mu mateeka bulungi. Mu ngeri y'emu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina 9 flag bearers as members of parliament elect representing 71.1%. That means the NRM parliamentary flag bearer. NRM Dr. Tango Odoi asabye bannakibiina abeegwanyiza okujjuza ebifo by'ababaka ebyo ebibiri mu palamenti ya Yala okulaga obwetaavu bwabwe eri ekibiina. The voters will be all NRM members of the 11th parliament. All the voters are only NRM members of the 11th parliament. Ono ategeezezza nti bano balina okutwalira akakiiko k'empapula zaabwe obutasukka nnaku z'omwezi 25 omwezi guno. Nga awandiise emisomo gye yasoma ajje wano ku Kyadondo Road Plot 13 kutandika Monday 23 leero okutuuka ku Lwokusatu 25 ajje n'empapula ezo. Tujja kukwata empapula ezo kutuuka ku ssaawa 11. Bw'essuka 11 oba okeereye. Leero 25 Olwokusatu kutandika ssaawa 3 kutuuka ssaawa 11 abaneewandiisa nga tumaze okutunula mu mpapula zaabwe tujja kubakkiriza bagende mu maaso batandike okukola kampeyini zaabwe. Ssebugenyi Joseph ne Kabagaye Mary Rose be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.